Okiriza mbere muganda usaazi. Oba toyagala abeere brother wo? Nzikiriza be brother wange. Oba wakugamba ayagala abeere brother enzo balina byakufiiriza. Ana kyamfiiriza. Ndaba leero weemola nnyo okusinga. Nze sinneemolako. Tegea. Nze nnina enjogera yange egamba okusinga okubeera ku nsi kuneeno nga ndi mugagga bifeekeera kisingako n'embeera omuddu nga ndi mu ggulu. So kati tekigasa nze mbeere mu bulamu obulungi ate nga wali wabonaabona. Kitegeera. So kati y'ensonga enkulu mainly endeese okulabako kuno sister wange. Mwebaza kubanga akkiriza nze ani afaanana bw'ati afunayo muganda wo ku kibuga. Tewaali era neyanze. Bano omwana waffe wuuno akola enkya n'olweggulo wuuno abeera wano ng'akula omulaba ali very happy esembera wano kamera omulabe bulungi nnyo kubaamu ekigamba otukutye. Nakafu mundo omutima gumanja nguterese banga gunyanga kyenyanja buli lunaku lavuyo gye kuŋŋaanya era bwonkyawo bondese wakati mu nnyanja kululo nze sitya basawo bakinnansi mukwano kaddansi ompomeranga nanansi katugeze nga nvudde mu bulamu bw'ensi bwembeera sinnabuvamu sabayo kacyansi nze. Tugende. Bunoonya mukyala nanjagalako nga ne bwemba siriiwa nanjogerako nze kagata katoosa nasalirako anazuukuka matumbi nasabirako weeraba bambi ngenze kukola weeraba. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandika olusinziro okuba nga tukuweereza as usual nze Songwa Muhammad muli mutya obulamu bugamba butya. Tuli banda wano wa Nakafu tujja tumubongako nywanyi waffe nga bw'omumanyi bulungi nnyo. Tuyina abakuwa offer aba suplex soko tubuli ku experience y'omundi ogwasookera ddala Saturday ewedde twagenda mu gym twabaddeko mu gym eyo ng'okajjuzaamu ko comment zaze nyingi ez'abafaanizi bo nga beebuuza bagamba Nakafu mumututte mu gym akoleyo ki asala mubiri agagala kugejja ate tulaba dduka misinde kyali kitya on that day. Kyali kirungi nikinga omuzika festival labo oti obeera abantu bagambe kyali kirungi kitya wawulira otya omubite gwakuluma ngaze bwe gunnuma. Nze naliko dance ebyo byonna twabikola omubite gusaa kunnuma nayongeza ku ddoboozi waliko dance abe namwe abikola badamenti kuwummulamuko ebbanga lomala ng'omuddemu ogenda okubiddamu guba gwebaka guba gulina okuluma. Tegwannuma. Ate Shivani ali bikyona agamba Shivani ali awo obuyiso bwamulwazizza namuzizzaayo kumugemesa ak'emyezi 3 kitundu alimu olusujja. Alimu olusujja Shivani ayogera atandika okwogera Shivani tayogera ebintu alaba birabe birabe okutaaka waayagala kakutulamu. Okay, alimu akasujja wamugemesezza ddi? Namugemeseza ku Lokutaano Friday ng'aweza bbanga ki? Naze mugemesa ke 3 kitundu emyezi 3 kitundu. Okay, gy'alina kati musoka bagemesa wasoka mugemesa nga wa wiiki emu? Saamugemesezaawo namugemesa myezi 2 nenzirayo ng'awezezza 3 ne baŋŋamba nzireyo mugemesa ke 3 kitundu kati awo nga 18 mu gw'omunaana muzaayo mugemesa ke 4. Kitegeeza kati obimanyi kati oli maama wa ddala. Ye kati gwe emyaka owezezza emeka? N'emyaka 17 nagiweza mu gw'omukaaga nga 15. Emyaka 17 onaalikako gwe obudde nga bukyali okulampulampa naye kati owezezza 18 nga nengeza nangirira wano ne ngamba bannange bagabugambye Sonko gira bugizi okyabulaabulamu neera wagiweza mu gwakusatu mu gwakutaano mu gwakutaano tojjukira birthday tojijjukira bulungi ng'oyo anti saagikuza that's why tojijjukira
Bw'otagikuze ogyerabira? Ngyerabira. Okay. So tuliko wano Nakafu banaye tuzze okumukyalirako tunyumyamuko. Nabaga tugenda batumuleeta nnyo olwezimu ku programs eziriwo ezigenda mu maaso. Naye ng'embeera eri etya sofa? Embeera ebunaku yeyongera tunyiga. Ate banyigira kyebaagaza ki? Simanyi. Bulaza wange oli tewamukubira kasimu kulaba kyagamba? Namukubira n'angamba yakunzira mpaka kati ate n'essimu neewola mpola. Ogyewola bwewoze wa neighbor? Weewolere eddala era ate kati tunaagamba ki? Essimu si byangu tolina ndagamu tolina obba n'endagamu tokubira n'essimu. Kiba ni mulaba azanya naye nga ye alikiriya bw'ovudde ku byakasujja kanakaaba. Yali bulungi. Talina problem. Kale waliwo omukulu no gwe tuli naye leero yalinga nkubira amasimu okuva emabega kubanga atandika okukola programu zo neŋŋamba oba ye taata w'omwana oba ki neŋŋamba bw'omulabye olowoozeza ki ono gwe tuli naye leero? Towali. Nawubako kyoto oba kyolowoozeza mu kyono noga? Olowoozeza balesa akasawo k'obuwunga ebijanjaalo pampa kubanga pampa koye. Wotulabye noono olowooza tulesa akasawo k'obuwunga ebijanjaalo pampa n'okutuuma omwana erinnya? Sibirowoozezaako. Kulwaki? Anti mbadde manyi olowooza baweza akasawo k'ebijanjaalo omuceere pampa n'ebirala mbadde manyi obadde omanyi taata w'omwana engeri gye tuzze naye alina okubanga kati atandise oteekenga responsibility. Awo enjala ebadde ennuma. Enjala ebadde ennuma. Enjala ebadde ekuluma. Naye tomulabangako oyo talina gwakufaananira yena. Gwa boyfriend baabedda. Baali babi. Baali babi. Nibira nga tonzika mutengo akasawo. Baali babi tebafaanana ono. Ba boyfriend bo baali babi. Oyo mulungi. Simanyi. Baali babi. Nokkiriza n'odiringa n'ababi bakwata bukwansi ofuna ono omwana. Ne by that time nsobodde yongeza ku ddoboozi. By that time mwena boyfriend nga bameka because ogambe baali babi. Baali nga bameka. Mulamu wange naye abalenzi baali bana bokka. Eyankyawa neyanfunisa olobota. Sikawulidde bulungi. Ogambye otya? Baali bana. Mu bulamu bwo wakola otya? Oyagala abalenzi baali bana? Baali bana. N'abakola bana bakola bana? Eyasooka n'ankyawa, n'addako n'ankyawa, n'okusatu n'ankyawa, okuna yo ye yagenda nga ndi lubuto. Kati bali okukyawa nga bakukyayira ki? Bafunyeyo abansinga nyashi. Okukyawa bali bafunye abakusinga nyashi? Ate gwe wali obaagalako okyababi? Ebyo biwanvu. Nedda kale biwanvu. Naye kankubuzeemu nk'ekibuuzo ekiyinza obba ekyamagezi oba ekyobussiru. Nze nga nze. Kati eyasooka ddala okukukwana gwe wasooka oba naawe n'omwagala walina emyaka emeka? 14. 14? Nalina emyaka 13. Naye nga ninga muntu mukulu kubanga nali muwala muwanvu nga n'enviiri zinkuza. Nga n'enviiri zikkuza? Nga n'omubiri walina munene? Naliko munene naye si nnyo. Nali nnyirira nga akasusu kokka. Oli bwakula bagamba sivaawo wano. Kati oli nagamba bigambo ki ku myaka 13? Mbuuza obimanyi. Okunzibye mbimanyi? Mpozi egwenda. Anti bankuba akalimi nange nenkiriza. Batiyanga bagamba bigambo ki? Nyala nnyo okumanya ku bigambo by'abaana ab'emyaka 13. Ye kale nga alina emyaka emeka? Simanyi. Naye nga omugeraageranya kati oyo oyinza olowooza alina emeka? 22, 21, n'abiri. Abiri okawe watyo. Kati nali ne baali balinga mweje emyaka oba nabo baali bato banno. Ng'olina 13 balina 14. Oba bo waliyo basinga nako? Baali bansingako. Kati nga bagamba bigambo kira nze nkwagala love you so much up to Lake Victoria dries up. Omwana ajja kwagala paka Lake Victoria lwerikala. Paka ngamya lweyita mu nnyindo y'empisa wa mukatuli ne yitamu ne gguka eri. Byonna babinyamba. Oba nyongere nkubuuza ekibuuzo ekirala. Ebyo nedda. Obikooye ngenda kubitidde ebibuuzo ngenda kudamu. Mbikooye. Nakafu. Naye omanyi abantu abamu bakulabanga fala, bakulabanga omulebevu, bakulabanga ki. Abantu abakulabanga Nakafu ali awo Nakafu n'atera n'asobola ogenda mu kiyumba ky'Omwarabu n'akola gy'ayagala ogenda balabanga oli awo oli bw'otyo. Omuntu ddala oli bw'otyo oli fala oli awo bw'otyo oli muyongo ebivu. Fala. Oli wise girl.
just embeera zange wezitewezera. Mbeera bweziteweziri. Naye oli mugezi? Ndi mugezi. Ebyaddala? Kiki weemanyeko ky'ogamba nti nsobola okukola kino kintufuula okuba omugezi? Okukola kubanga kokolako nkusobola bulungi. Okola ng'okola. Musaawa. Kyonna ekiba kizze. Omanyi obala ssente? Manyi. Emitwalo 2 singa ojja ku nusu kasanvu n'oyongerako 2,500 olina mboba olina ssente mmeka? Ogambye ezijjako mmeka? Emitwalo 2 n'ojja ku nusu kasanvu n'oyongerako 2,500 ozigaza ssente mmeka? Anti kati olwo oli mu holosero yakutadde mu dduuka. Bwe nzijjako ku mitwalo 2 n'ojjako akasanvu n'oyongerako 2,500. Zisigala emitwalo 1,13 bwe nyongerako 2,500 zibe 1,5. Abatulaba ze zaayogedde naye waba n'omulala yatuwa amagezi natugamba Nakafu oba ddala asobola ogende bwe lukuba ekyeyo tusooke tumugezese. Nakafu afune ku kiyumba ky'e Uganda akole ku bwa house gaalo. Bw'abukola tukakase nti najja asobola ogende bw'omuwala bw'akole. Abene Uganda batulogonya. Waliwo ne mukwano gwange yavuddeyo. Yadde akola bwa house gaalo? Nga bamutulugunya? Nga ne boso yamusalasala ebigirita. Wano Uganda? Wano. Nga basalasala ebigirita wa myaka emeka? Mukulu kunze. Ali luddawo? Ali side ng'ogenze mu kasene naye nodde eri waggulu. Ebigirita babimusalasala bati? Nze simanyi. Yabadde azze kulaba ku mwana n'aŋŋamba. N'aŋŋamba gyali agenda okukola obwawo sigaalo byonna bye baamukola. Teyakulaze bye baamusalasaza ebigirita? Nabiraba wano bwe bati. Nga bamusala lwampaka yali yeebase baali bamuloga kyali? Simanyi. Onaamutunyumiza n'atunyumizaako? Kati saa zino simanyi ewaabwe bajja. Atunyumiza kulaba ebigirita babisazeesaze batya? Kale omukutu gutandikwe tulinyongera okujukiza bati Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe bulaba ku nsonga y'okunyirira kusiba enviiri okustylinga enviiri okutimba ku mikolo. Betty's Touch be bamu ku basponsor basooka otusponsoringa. Wekwate Betty's Touch and Beauty Studio ojja kubanga onyirira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Suplex Gym basangibwa bweyogerera okavule bunaku olw'omukaaga tuba ne Boot Camp kitegedde bulungi nnyo. Okubirulinga omubiri okuba ebikonde okusala weight aerobics ebifaanaganako buli kyuma ekyomanyi eky'omu gym ku Suplex Gym wekiri esanga bwaboyogerere kirinnya kavule oluguudo luyitamu ng'ogenda e Bukasa kalina gy'osooka okusanga ng'oyambuka ku mukono ogwa right Suplex Gym. Koma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nyongere okujuliza nti airport pickups book with us tukutranspoling tukutambuze ova ku kisaawe Entebbe paka wake wammwe ku mulyango. Nze Sonko Muhammad omukulu osiibyo tulina omukulu tuli wano naye lunaku olwali amaze ebbanga nga nkubira akasimu yankubira okuva emabega paka lw'engambye waayi lwaki siraba ki ekigenda mu maaso. Omukulu oyo gw'olaba omulaba sooka omubuuzeeko. Sansa kulaba. Nangu kusanga. Ngate weemola bwemozi. Nze sineemolako. Olaba abalenzi nga abanyirira weemolamu? Sikyalina kyenjagaza abalenzi. Kuba ogambye nti baali babi kitegeeza nti naye yakuzaalamu omwana yali mubi? Ate yali mubi nnyo. Yali mubi nnyo? Naye nga yali mubi? Ng'ali ng'oyo? Naye nkoye okumbuuza ebyo. Mubusako muddemu mubuuzizza kiwe. Nze siwulidde. Sansa okulaba ssebo. Kale nyabo. Nangu kusanga. Kale. Maze. Obulamu bwamukulika amakubo ne. So omukulu oyo abaddenga yankubira essimu okuva emabega mbu ng'alaba. Nziriramu abantu bayinza okugamba nti oba ki. Nakafu ono wamutegeera otya Lydia? Okusookera ddala amannya bampita Dr. Loverboy era nga ndi muyimbi. So okuviira ddala emabega mbadde ngobeeranga story yo n'omuwala. Tegeera kuviira ddala emabega nga ngi followinga ku YouTube kale babadde bamupostinga nnyo. Olabikanga faala ng'eddoboozi olinga ng'omu ng'olabikanga oyogera ng'omugezi ennyo. Nedda just mbadde mu followinganga nga bwe mbadde nkugamba. So kati nekinkwatako cause nange nina baganda bange abawala abali mu myaka gye gimu nga sister wange ono Nakafu. So kati nekinkwatako nnyo era bulijjo badde njaganga omumiitingangako ko at least twogeremu ko oba mubuuzeeko oba oli awo tegeera. Tomanya wadde akatono ke tulina oba kenina kuba kati nga ndaba siyina naye ate ekigambo kyange oba omubeererawo kisobola okwongerako ko etafaali ku bulamu. Wamumanyi otya okusinga ddala wasinga laba kinyi ekyasinga okukwatako bulijjo ekibadde kikubisa amasimu tinyagala mulabe kuba bulijjo mbadde nga nkubuuza omulabe olina kyogenda omuwayo ogenda mukola otya ng'owooza gwe oyagala mulabe ne ngamba owaayi Nakafu kansooke ndeko musembereza abavubuka paka ne ngambye owaayi kiki nnyo kye wasobenga okulaba. So kati ngawe nkugambye story
kale yafuna olubuto omufollowinza okuva nga ali lubuto paka wazaalidde emyaka gibadde mito guge mazima emyaka gyafunirako olubuto yafunirako olubuto gyali myaka mito ate era n'azaala ng'akyali mwana muto kyenkana tuli mu myaka gye gimu so kati wendaba omuntu nga tuli mu myaka gye gimu ng'ali mu mbeera weeti kale kiba tekinsanyusa okitegeera so kati awo nange kwe kuvaayo at least mukyalireko bwe mba nina kyensobola omukwatirako obanga nina asobola okutwongerezaako ku kye nnina sobola okumukwatirako ave mu mbeera gy'alimu kuba yo si nnungi naawe okiraba kiyinza kubanga kikyoyinza okugamba nti obaliwo ayinza okwagala obbakwatirako mulabe nga tumupushingako so kati azin abantu abayamba abantu bo gye bali okitegeera but eddoboozi okubatuukako okusobola ofunira omuntu omu in person obuyambi kiba kizibu so kati ebiseera ebisinga oba olina kukozesa mikutu gy'amaanyi then n'olyoka ofuna obuyambi okutuusa ku muntu gw'oyagala okutuusaako obuyambi so kati nange kwe kusalawo mpitiyemu gwe kuba nakunoonya walayi ebbanga ddene nakunoonyeza nenfuna ennamba yo ginoonyeza okuva omwezi oguwedde azin nga njagala kukozesa lino eddoboozi maybe nsobole okuyambako okwo muganda wange ono kitegeera obiwulidde ebigambo byono omuvubuka by the way ayogedde na bingi bye mbadde sisuubira kuba nze mbadde mmanyi bitono n'ebyayogedde ate kipya kikyayogedde ko sirwe badde ng'ofulwe nga kipya kyowulidde mukyayogedde azin ng'abalenzi abazze bamwagalako kitegeera kale muli nenfuna n'okwewuunya azini omulenzi ajjawo omutima okukozesa omwana w'abendi waati okitegeera nga tafuddeyo agenda kwonoona obulamu bwe oba kale okitegeera n'abaana abeeteeka gomanyi kyantu bennyini yalinga yeeteeka baana abeeteekawo ne kayitawo ne kagira kati wadde kwetega naye bibaawo naye ng'oyinza okukkiriza nti ye bakwata bukwasi tebankwata wawuli wayagala n'owulira nga anti bagamba waka without play can make a song eddalo boy naye so kikwewunyizizaamu otera kulaba abaana bali myaka 8 10 nga bafunye embuto kozi nze kale oba kaŋŋambe gye nkulidde kino kibadde kipya okulaba nti omwana myaka muto n'akabuzi kanyumiza nti ku myaka 13 nenfuna asooka ku 12 nenfuna mbadde nsiise nga mpuliriza kale kyekyo naye nga byaddala bibaayo kyemmanyira bibaayo ntera obbiwulira like magezi kigoyinza okuwa Nakafu pakati Nakafu omulaba ono yazaala omwana wono bebbi we waali naye nze kyendowooza nze nga nze omuntu ng'omuntu waliwo abagamba nti eriddeko tekutula naye tetugenda mu bantu eriddeko ebe butuwulidde obuwomi nga yayagaliddemu ekutula atiddemu ebulire omulundi omulala Nakafu oyinza mugamba ki so kati nze okitegedde kyenjogedde nkitegedde so kati nga nze omuntu kuba kati yamala okuzaala takyalina kyazza kati nze kinyinza omugamba kumugumya kukola nnyo then embeera ejja kukyuka mpola mpola okitegeera kuba kati saawa zino obulamu bwalimu ye naye akimanyise bulungi okitegeera obuyambi bwo bwetaagisa so kati kyenyinza okumugamba abeere mugumiikiriza obuyambi bujja kujja mpola mpola era agumye ate ebyabalenzi abalala oba ennaku zino sereebu sebo ku mutimbagano bamanyi omulabo oko bamanyi neyampalezo wena ngamba ne kati sonko gwofunina muwakana lwaki tewasakawasaako kakuba embaga tujje mu kasenye yetu nengamba bannange oba Nakafu ebyabalenzi sooka obyesonyiwa luge mazima naye ng'onaabyesonyiwa nakombwati omu bwati Nakafu nabyesonyiwa omutu olinga nga atabyesonyiwa nabyesonyiwa kubanga n'oba ofuna tewali kyakuyamba naye ng'olinayo abakutuukiriza awaawo bo bangi nga bakolayo ku mutimbagano baba n'abali arawundi wano abamu bajja n'ekifaananyi nga babuza ajja n'ekifaananyi bwati nga ajja kunoonya n'agamba oli namulabe ku gudutaale kati wakutuukako nga alina ekifaananyi n'agaana watuukako nti ajja anoonya nti omwala bonafaana bwati aliwa tuwa esitore y'omuntu muyazeko nga kunoonya ekifaananyi bwe yatuuka yagamba ati yasi yakireeta nangamba yandabye ku good talent nangamba agenda kunkuba empaka nengamba tomuzika kutwe yajja n'ekifaananyi n'agamba atya agenda kunkuba embaga twaliwo bangi natambula butamuzi nemuviira yali afaanana atya waamu oba jasi yava buvi wala najja simumanyi simulabanga nako kasonga bwali agamba nti agenda kuba embaga omulaba nga ali siriyasi alinga muntu asaagirya nga bwentera nzo osaagirira yali atya ddala nze kasi atukira ku pointi ye navaawo buvi
toyagala bakubambaga abaga buli mwala ino bali mukazi yonna mbulamu banyonya mwanjo na mukubambaga tobyagala teri makulu tewali makulu watya abaliyo bakaaba yajjanga ali serious teyadda mukunoonyako omulundi mulala taddanga talina kira kyona kye yakuwaayo nga kikusendasenda nti owaayi nze n'omwana nja mulabija tumuzeeko naabiŋŋambira awo olwo lunaku lwennyini jjajja teyaliwo okuwulira ku musajja oyo jjajja yaliwo ate jjajja ye teyabiriiko abantu bakulaba ku mitimbagano neŋŋamba abantu ne bateekayo comments neŋŋamba bannange ki ekigudde mu ggwanga kati tugooyingewa okay so Nakafu ono omukono gadagala kujja kulaba Nakafu omugambayo kati biki like ozze oba omuwaayo ki nga gwe kuba agambye wakalala dda asuubira akasawo k'omuceera ak'obunga biki n'ebirala biki by'omuwomu pampa banaye mufaliso omulambu n'omupya eno nkyala kyagukoze omufaliso wetawugulirako akaveera kirabika omugambayo kaki Nakafu omuwaayo kaki so kati bagamba wabugumbulizi kyalina kyawamunywanyiwa so kati Nakafu azin nga bonda asazino nze ng'omuntu sirina nnyo kitegeera so kati tujja kwekwata azin mainly ddala nze kuba kati ddala nze yakunoonyeza okitegeera so kati tujja kwekwata then omwezi we gunaggweerako maybe nja kuddamu nkukyalireko nja kufuna kyenkuleeterayo kyoseeko obulamu osibeko ne ku nviiri azin olabikeko ko ng'abawala abalala naye zeetagera okulongoosaamu okusingako awo azin afaaneko ko nga banna abalala by the way nawuliddeko ko nti nno agagenda kukyekola emboozi y'okukyeya yagamba agala agenda kola bwakadaama obwe Saudi obwano babasala amagiri simanya anamalako atya omwana ate kuba simanyi tuno basobola okugenda n'omwana omwana agenda sigala ne jjajja so kati nkuba omulanga azin kyonna kye naaba nakyo yenna abasobodde okutukwatirako azin atulaba saa zino naye basobola okutukwatirako then nange nengattako kyennina ne muyamba muganda wange ono era Nakafu wano wensinzire okusaba okkiriza mbeere muganda wo saa zino oba toyagala abeere brother wo nzikiriza abe brother wange oba wakugamba yagala abeere brother yinza oba alina byakufiiriza alina kyanfiiriza ndaba leero weemola nnyo okusinga sineemolako okkiriza abeere brother oba sooka agire ng'abeera mukwano gwo nga woolaba muganda wo abeera mukwano gwo kyekyemu oyagala abeere brother wo oba abeere mukwano gwo abeere brother wo nga blaza w'omuntu muganda w'omuntu ddala okay omukkiriza kati biki abiyinza okukunyiga olina ba brother bo Nakafu ninayo baliwa bali mu kyalo naye nabo beetaaga buyambi ba brother bwena nabo beetaaga buyambi kubanga bato n'embeera gye balimu mbi nnyo kati so oyinza wulira otya Katonda kuleetedde brother omulala ow'oku nsi nabeera brother wo tewali kusanyuka kwa nfunyeyo omulala ow'okunsi wangamba oyimba bayinawe oyimba buyimba ki mainly nyimba za mukwano laavu terina nyimba za baluganda kuba kati ate onofunye wa luganda naye namuyimbirako bwalaavu nakakkanirawo obwalaavu obwaniriza oba afunyeyo kayimbayo nga kansi kansi nange bero nga weemola bwemozi ombuuziza kayimba kalaavu kansi kati kubuuza akensi ke kaliwa ayimbe kena kayinayo oba tugambe njagala nze atuyimbire mutuwulire atuyimbireyo kona kayina okay Nakafu muyimbiremu anti leero olowooze toyina ssente kati kayimba oba kayimba koyina kati kokoba otuwamu tuwulire wuuno Nakafu waaliwo nange enzuuno wano ne Shivani wuuno waali
Nakafu mundo mutima gumanja nguterese banga gunyanga kyenyanja. Atasese. Ate sonka yani ali kunsitula omutwe. Tunule no woti. Yabalabi. Oba tunule wali nga bakuyimbira mwakayimba tuwulire. Oba bakayimbire Shivani. Bayimbire Shivani. Aha. Mundo mutima gumanja nguterese banga gunyanga kyenyanja buli lunaku lavu yoje kuŋŋaanya era bwonkyawo bondese wakati mu nnyanja kululo nze sitya basawo bakinnansi mukwano kaddansi ompomeranga nanansi katugeze nga nvudde mu bulamu bw'ensi bwembeera sinnabuvamu sabayo kacyansi nze tugende Bunoonya mukyala nanjagalako nga ne bwemba siriwa nanjogerako nze kagaca katoosa nasalirako anazuukuka matumbi nasabirako weeraba bambi ngenze kukola weeraba Keeko okawulidde otya soko tuwulire Shivani akamugize n'omutwe utedeze mwana okawulidde kayimba kayina waako twakolera owunzize nnyo omutwe omulaba bulungi awo Naka Bandaba, tondaba. Akayimba okebaza? Nkebaziza. Olidde mu kigambo kimwe akayimba. Nanasi. Nanasi. Abyakulya. Olida byakulya. Nanasi. Mwabadde mu n'ekyennyanja n'akagaati. Mwabadde mu akagaati mu luyimba n'ekyennyanja. N'ekyennyanja byempulidde. Okay, kale. So, tufunye blaza ono. Blaza. Nga amaze banga nkubira akasimu ngamba lwaki omuntu mulidayinga ki because atukola story Nakafu ene mabega n'abavuka banja bajanga bankubira amasimu nengamba paka nengamba ono kamuleka akole ki atuuke so byasabe mu bulide openly tetwagala tulire birala tatwalete tuliyo yalabe jabeera teyakomiwa akawungesi obudde bw'ekiro kuba be neibera bajja tugamba so abagambye sika fuka brother oba bulaza Katusayo ndozo kwe blaza wagambe gwane erinnya lyo Bampita Dr. Loverboy. Dr. Loverboy. Nkozesa ya. Love ogirina oba linnya likola bukozi sente. Kalaki nedda. Love ogirina. Yeah. Ngati nawe mola bwemozi. Ate agaddala. Agaddala bampita Mulayan Safe. Rayani. Mulayan Safe. Mulayan Safe. Yeah, gemanya agaddala. Mulayani lya dini lya kikalya. Lye chika. Mulayani. Sajja musoga, yeah. Ate safe. Safe lye dini, safe dini. Oli musiramu? Yeah. Safe dini. Okay, Mulayani safe dini. Ndiogedde bubisire lyo. Mulayani safe dini. Gwe tuline yagabe kajamu kyalireko. Amwoyo kusala mulabe kafuke brother we. Tomanyi osanga Nakafu. Bona bango ine ebikunyiga wetako kubigamba brother. Osanga obona tukubira kasimu tugamba. Obona kuba kasimu. Babane wanaba ina kyakwochayo naye nga akola ki zinze kuulira kya saloon bamunasoka agenda sala kavine nakola ne bakola ne kasi club nora nti sisi obuna bulambo kola kibubaawo ebisale bisinga obujjantu afa batola bentera okubagamba nizo banga toyina sente nengo ina amagezi gosobola okutuwa ne gasenvula omuntu okumujja ku ddala lyaliko kumutola ku ddala eddala ekyanawa ina sente kakabe kati nikata even if nusu 10 bweruti wallahi no kyetuyinza okubanga lukola ki nga lugattako obanga luyamba ku muntu so tuyinza obutasukawo nyo nakyo tugambayo kira kyonna munywanyi yeah omuntu yenna ali eyo tokiiza nga kale azin kuleka muna Uganda ate mu myaka emito okumulaba kale nga ali mu mbeera weeti tegera nze nina enjogera yange egamba okusinga okubeera ku nsi kuneeno nga ndi mugagga bifeekeera kisingako n'embeera omuddu nga ndi mu ggulu so kati tekigasa nze mbeere mu bulamu obulungi ate nga wali wabonaabona kitegeera so kati ensonga enkulu mainly endeese okulabako kono sister wange yeah so kati nyinzo gamba omuntu yenna ali eyo nga alina obusobozi okusingako obwange maybe asobola okukwatirako sister wange netulaba nga kale asobola okufuuka omuntu ow'omugaso then mu ggwanga okitegeera yeah tetumulekerera olinayo omwana gwe oba olinayo abaana naye olinayo girlfriend gwe nedda neera sinnafuna Okay, kale omanyi ebimuze nyagano ebibuza openly. Zoba toyina girlfriend nga luwo omuntu atulaba. Nagamba omuvubuka ono. Boyina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Emyaka 2 nagamba omuvubuka ono abadde atya. Bagira balinda. Bagira balinda. Bagira balinda. Okay, Nakafu kyogamba. Brother, azze omupya in your life. Omanyi
tulina abantu in fact by the time afatula tulina abantu abamu betubazenga tukwasaganyizaako nenga bafunye ba brother kuno tulina omukyala gwe bayita bamuyita ani oli ali mu kyalo Katente Nasozi Anet tulina Nasozi Anet yafuna brother we bamuyita Trevor Uncle Trevor ono akolera America era inengeri gyamuyambako somehow Nasozi Anet abeeraawo ng'ebiwaliwo ebiganye ne boogera Trevor ku ssimu ng'ayita mu kansaloli like ne boogera nolanga obulamu bw'omuntu obukendere because yamugamba nyagala mbeere brother wo okitegeera so nolale tufunye era omuntu omulala abeera brother w'omuntu omulala so oli mukyala ina brother we ali America so nono naye ono waali okitegeera okuba nti like olwo kiba kizinga kiganyo ekinyize then ombuulirako ne tusala ku magezi ne nkusabira ku ssala ne nkulambulako ne tutambula mu kofena obulamu ne bukola ki ne butamu nebeera nga bukola ki nga bugenda mu maaso akafulidi ombu atyo tugamba yuki sweetheart sinze sweetheart gwani gwe nakafulidi nze nakafulidi tugamba yuki mwebaza kubanga akkiriza nze ani afaanana bw'ati afunayo muganda wo ku kibuga tewali era neyanze kati wano wabadde kimbulago twarwanye waliwo yageze n'ansongamu omumwa wannange oyakusonzemu omumwa ne mulwana ne tulwana ng'omwana womutaddewa namuyingiza mu nnyumba ne mutandika nga muwala mulenzi abadde muwala munnange yakusonzemu omumwa jasi alina ebigambo yadde ayogera ate nga nze binnyiiza sagala avuma mama wange awaye tetujja kgendayo bannange kale nze Sonko Muhammad tuyinza obutasukka olunaku olwaleero jimu onaddayo mpozi gwami bwe tegwakulumye nga nze bwe gunnuma tegwannuma so tufuna akagapu kanakona tugende mu jimu tudde tukole ddwiro kale bane mwebale mwenna batukwasaganyizaako omwana wuno twazaala omwana wuno Shivani omanye ntemyako ontemyako kuliisa okola kyekyo omulamu Shivani bane omwana waffe wuno akola enkya n'olweggulo wuno abeera wano ng'akula omulaba ali very happy esembera wano kamera nti omulabe bulungi nnyo baamu ekigamba awo tukutye baamu ekigambo ensi ekutye so omwana wuno bannanga akula namuzeeyi wange Kasujja Emmy yasooka ddala lukubako kyatuweereza niyabula ennaku zino andabidde ku Dokita Hajati Kurusumu Muzaata amugambe nti mutumidde nabunya Dokita Hajati Kurusumu Muzaata nabunya yatuwa sente z'ekipande omutwalo ogwatuyambako kubanga tugenda mu ddwaliro ennagulu gye twazaalira Allah akubarake Hajati ne mwami guminsiriza mwami Akram naye mundabire nnyo nnyini ddala naye oba ofisizaawo akadde omwana wuuno gwe twazaala Nakafu w'omugete eno wansi yali staaka notuweeza omutwalo gwo akasente kaaki ak'ekipande n'ebira n'essaala n'edduwa omwana n'azaala bulungi Hajati sanabidde kujja Hajati Dokita Kurusumu Muzaata amwereza akatambi kano omugambe Sonko ne Nakafu ne bannayuganda beebaza era beeyanza oba okitegedde so mu bebi waffe yono wano ofuna akagapu jangu otukyalireko n'abantu abamujje mutukyalireko mulabe ku bebi wuuno nga bwe tuteekateeka olaba Nakafu ate obulamu bw'obusobola obbanga bweyongera mu maaso nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza Betty's Touch Ndipite studio abasangibwe bulabawo ku nsonga y'okunyirira Suplex Gym basangibwa bweyogerere ku building mubiri body building buli lwa mukaaga tuba ne boot camp mujje mutujoininge tukole dduyiro nga mutera okubanga mulaba ku mitimbaganyano gyaffe egy'enjawulo akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda enamba y'essimu eri 0706794729 book now bw'omala bookinga ombuulira olunaku lw'otuuka n'obudde bw'onjagala ku kisaawe nyegenda okukanga wendi nga nkulinze ne nkuvuga direct pake wake wammwe ku mulyango nkoze ne Angel Marina ku kamera no Angel Girl tukoze nga tusinzira waneeno bbanda so omunywanyi tukweyanza nnyo weebale kujja katulabe enkolaganayo naye affe tubeere nga tugigatta tubate nga tujjamu ate ekintu ekinene kisengako awo kulwa Katonda n'ensi yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155